tutunuulire omukwano mu luzungu gwe bayita cross generation sex. Omwami mukulu ku muwala, omukazi mukulu ku muvubuka. Okyogera kwaki? Ogwo tegulina buzibu, abantu bagwesibirako bwereere. Omuntu walekerawo bebenkana emyaka n'aleeta jjajjaawe. Ensonga zabaazirina. Ate Katonda yakola ebifo ebyo ebikola omukwano. Tekuli kikaddiwa. Ekyomukazi nti ffe amagi gaffe engeri gye gayitamu. So ebyo bifo bitwalanga wayini gyakoma okula gyakoma okubanga okulwawo okubeera omukwafu bwe bitwalibwa. Kakati tewaliyo tteeka mu nsi yonna ligaana muto. Kwagala mukulu. Kwagala mukulu oba omukulu. Okwagala omuto. Kwagala omuto. Nolwekyo ebyo omuntu businga olemwa byokola n'obijaajinga. Famire ekyo kintu kibeerawo lwa famire. Famire yeyina okukwata obulungi buula. Negamba Ibula wandiwasiza omukazi nga muto ne muzaala abaana bammwe mu myaka mitono n'oba ne baganda bo. Wandiwasiza omukazi mulungi n'oba n'abaana abalabika obulungi abeesiimisa. Banasinkana wano. Wandiwasiza omukazi nga wampisa nnungi ne waataba mulungi kajja kuweererera abaana be ne bayinginiya n'abalala buli kitongole okifune. Naye empasa y'olwaleero ne kye bawasiza nzikyambula. Tutunuulire embeera omuntu yali kyaddeddi mu maka g'ab'omukyala gye bazaala omukyala we. Omuntu yali kubyeddi omukazi empete eno oba embaga ng'amaze mukunkumulamu lwebeeya lw'abaana oba nga tannamukunkumulamu lwebeeya lw'abaana. Omanyi kati tuddeko ndooza mu Katonda. Ekintu kino kye twogerako eky'obufumbo kye kisingamu Mukama Katonda. Buli lw'obanga ogenda kwagala amida tukikola nze naawe ne tusaba nti abazadde baffe nga tebamanyi. Naye buwandyagadde amida n'owulira nga nkusiirizza mutima wadde ndi mukadde nga bwendi wandigenze n'olabayo abantu bange 2 3 ne basobola okuyambako kwa amida ono mufunamu bye weetaaga. Ne byeteekateeka ne amida ng'aleese Ibula nga muto. Midda ono agenda kukola atya ne bagamba midda bannyinaze nze mbalina aliseeka naga midda ojja kwambala bulungi omulenzi muto. Ekyo kiyinza okukulema ne bagamba ojja kwogera naye bw'otira bw'obusunguyira midda bw'obadde nabwo buleke. Tewandibaddewo okwegadanga mu sex nga tolabye gye bazaala mukyala. Kiba kive. Kiba kive. Kubanga balina okugatta amaanyi ne bakusabirako. N'omukyalo ono n'ayingira mu mukwano ng'ali seeti yeetegese. Okay. Then nebino bye mubakebera nga abakebera sukaali bulwadde ki bino bateekamu akantu bakebera si sukaali na lubuto. Kati ennaku zino buli musajja n'omukazi we beekebera bwe batyo nga bali mu bufumbo. Era nze ngamba nti beesitulanga balwadde ne bayingira obufumbo. Kati bw'osanga nga ffe kale ne nsobola okukola obulani oba okusituka ddala ngende w'omwagalwa wange wakaawe nga tampasizza. Kati abamu ffe tetukimanyi tetumanyi na bikolebwayo. Kwe kwefumbiza. Tetumanyi bikolebwayo naye osanga oyinza okuntwala mu kifoofofu n'onjagala ekyo nakyo kisobola okubaawo naye okuntwala ewuwo kubanga mmanya olunaku lw'osomba amida Ibula lwentegeera nti n'abalala obadde basomba. Nga bw'onsombye kitanda tekikyuka ebyo byogenda okundagira bye byolagira buli bantu bonna. Ntikyuka booti kati gira booti ebyo byolagira byebintu byo ekiri wano. Kakati awo singa nga nvuddeka ne bwe nandifunye endowooza y'emmeeme eyo nnyinza obutawuuka kubamba ngenze bankuutidde nti nywera n'abaana abalala ne batusabira emikisa nekubanga abasajja ogenda n'oyingira mu kintu ekyo ekikoba kyova olaba ne mu bikolwa bino ne bwe tuba twagalana ebbali n'ebbali oyinza nze amida obutanfuna mu kintu kituufu Ibula kye weetaaga ebbali olina okugeera kyowa omuntu. Embeera y'okuba okkiriza omusajja waliwo enjogera egamba nti bamalaaya bamanyi omukwano. Okyogerako ki? Bamalaaya tebamanyi mukwano naye bo bamanyi okwetegekera omukwano. Kuba bamalaaya bonna b'olaba bambadde ku nguudo buli mukyala ali mu nnyumba y'omusajja bw'alina okwambala akawungezi bbaawa amusanga bo kye bakozesa. Ekirala malaaya asobola okufuna oyiro asobola okufuna kino abakyala b'omumaka byembaguza nembagala omukyala yandibadde akozesa kino nemubuulira nti omukyala yandibadde anywa amazzi agawerako nemuwa eddagala lyange nga linywe mazzi lizibukula emisuwaali kuleki omubiri gusse nemukolera eddala kati nyinangaano omwoleso gwengenda okugendako nga 16 mu lubiri omudaala gwange ku luno gugenda 16 mwezi ki? Omwezi gw'okuna we tutandika omudaala gwa Senga Amida ku luno gugenda kuba kuneekolako endabika
kuba kati wano manyi nnina ebiwempe byange byenduka nina ebintu byenduka ebirungi ebintu bingi ebisikiriza to tuleme kuba mukyala ng'ogosaba ssente naye nga wenna omubiri guli laafulaafu tuyingire mu ndabika tuyingire mu njala y'obuliri tuyingire mu neekolako y'olususu era ku budde obwo nja kuba n'ebibala nga mbitabula buli muntu ne yeeyisaako n'agenda bannafuna ne muwala ngadde ndowooza nti yandibadde waawo nga kasige tukalongoosaako katono ngali kyakulabirako nga kyaddeyo nga kyakulabirako ategeere nti nno bulijjo ye yemmisa ssente ewaka senga njala tutunuulire embeera y'okukyaba enku oba okukyalira ensiko omuntu ekisookera ddala osanga omuwala n'akugamba nti biruma nze nagezaako nembiita biruma ekitali kikyamu ibula lwakuba gwe tobikola n'ebyo biruma ebyo ddala taata biruma nnyo si byakkake tewaliiwo mbeera yakukubayo kayisa okusannyalaza byemekuluma tetusannyalaza kubanga nze omulimu gwange omukulu gwe nsinza okukola ennyo gutya abansekesezangu eggwanga lino lyonna buli andaba kati ng'ekizibu kye kibadde abalina abaana abato abalina be bateeraliza tosobola kufunayo bazungu ne bakubangayo abantu bano obuyiso bubasannyalaze tekikola okay wansi awo wetusannyalaza n'amasannyalaze gennyini we gagendawo era wasanyalala wayinza n'obutaddangulu kyova olaba nti ensangi zino mu buvumba obufudde ate we bakyusiriza ne kasiza ke batusala nga tuzaala kati kali wano wansi nnyo kakati kintu kirabika si kirungi naye tolina bw'okijajinga omuntu asobola okusanyalala ebitundu bye ebyekyama kubanga nze kye nali nayiga ebintu bino ebbanga lyembiruddemu nnyinamu byemmanyi mu kifo kyekyama ekyo tebakikolako nga bakisanyalaza oyina kugumira peyini ne baba tutunga buwuzi nga tuzadde kakati naye kati ennaku zino baayiiya basanyalaza wano feesi yeeno ogiraba nga ebisige byange bino bivuddeko tebamwawo bisige nti batungewo batungira wuzi bisige nga bwe kiri kuba bakimwawo kisobola okumaliza nga tekikomyewo njala tunulire senga omuntu alina kukyaba nkuze enkanawo obungi wano oluku olusekese tulusibira ku ngalo yoyo wakati kati ngene yange kuopimira tuga nti wandisibye olusekese tugeze tulukomeza wano mbadde manyi lwonna nga bwe luli lwonna naye lwolumu abamu lubalema okulabirira ne lunyogoga naye twagala tube n'omutindo ogulabiririka opimapimako nti haafu wano tulina eggwanga nga lyo lisiba olusekese wano wakati ne lubanga oba ki kubanga bo balwanyisa lusekese obutasobezebwako kakati buli muntu aba nekyalwanyisa naye fe wano mukali kyati tukiina kati ffe tufune olusaamusaamu obunnyogovu buno buvaawa obunnyogovu olusekese luno wandibadde olukwatisa engalo 3 n'ofuna ekiyinindi kye bayita ekigaaga naye bw'okwata akayinindi akatono kaba kabi obunnyogovu olusekese luno olwoba n'omwagalwawo wandibadde olubudaabuda kubanga nze eddagala lyesinga okutambula nalyo n'emikolo gyonna emitini eri budaabuda olusekese si lwabalala n'olwange nawe weefunirayo akadde lubeerera buli lunaku nange neeyisa mu kiraasi era otuuka n'okwata olugalo n'opimako ne bw'otapima kati oddaabiriza kiri kye ani alina okupimira olusekerwo gwe oba omwami gwe weepimira omwami asobola okugamba nti nyongereraako kakati ogwe tuyite omwami abangawo ndowooza ennyumba etabaddeewo naye nga gwe oyina bw'opima n'ogamba nja kukomaawo naye nga kyemuba mutanenya nnyo abatasibye ensekese olusekese luzibu lwakusenya ate ekirala abatutusenyesa ensekese abamu emitima gyabwe tegirikkiriya kubanga gwasenya olusekeze sigwoba omanyi nolwekyo ibula bwe musanga abantu namwenna abatulaba mu society nga teyakola bintu ebyo naye ng'omwagala tomusuula oba yakola nga birina damage tomunenya nnyo si ye naye abamulina abamu bakuze n'okukula nga babalina baasirika okujjako nze kati kyensinga okwebaza be baami nga kati gwe bwenkulina n'abaami abalala abandaba bafubye okundetera abaana baabwe nze wano mu luwummula mbeera mu jjaamu wane wange abazadde baleeta abaana baabwe abalenzi njogereko nabo amabeere baganyige nabo balina ebizibu byabwe batubuulira obusawo bwabwe bulimu amayinja gaabwe mwegali mu busawo n'abalenzi ne tubabuulira okutatambula ku kyalo ku firimu bajja kwonooneka nabo ne bampa ebizibu byabwe waka n'abaana abalala abawala ne twogera nabo
kati olusekese obuzibu bwalo luli awo tutandika dutyabisa omuntu myaka kati 14 tandika 14 15 kubanga nze nakizuula n'abajja wano kwabiri batyaba olusekese ne lubeerawo ne luweerera n'alusibanga luwe. Okay, senga njala tutunulire muli mu kikolwa ky'omukwano muli mu kisaawe munnasi muddo omupiira okoze boti kati oli najja afuna ekizibu n'ata akatima. Ekyo kituufu naye nakyo kyetaaga mubuulira kuba aliwo ebikoola by'eddagala bye tulina okukozesa. Omubiri guno gwe tukozesa ebyo byenda ebyenda bisobola okwejajenga mu mbeera yonna. Tulina okulaba nga tunywa ebintu ebijjamu ekikka mu mubiri gaasi mu lubuto n'aba ng'otambula era kyobula nti sexy bw'ogiyingiramu omuwala omuto kati atulaba ng'ogenda ogiyingiramu bingi ebikyuka enneerabirira ekyuka enneeyonja ku mubiri n'ekyuka buli kintu nekikyuka naye naffe kye twewuunya lwaki obufumbo bufa. Otunuulira omuntu eyafumbirwa nga talina njawulo ya bufumbo bwe nga talina njawulo era n'omanya nti bulina okufa. Senga nga tuwunzika ekisemberayo ddala omulimu gwammwe guno gulimu abafere oba tegulimu bafere? Tewali kintu kasa kifuuka ekya bizinesi nga kifuna ssente. Nze bwe naguyingiriramu temwali bafere naye kati n'atunda doodo we yekka bw'ati yeeyita Senga. Kati tudde nze Senga Amide abanwanyisa nabo bangi nga abanwanyisa mu bintu bingi obalabanga olugezigezi balabanga ki. Nze wadde nnina ebintu ebirala ebigoberera Senga nkimanyi nti n'omuntu atayeranga byennina Amide abirina. Kati nze eddagala nalivaako njagala kukansolinga muntu n'enjogera naye one on one nemmanya nti ansasuddeyo akasente kati tutambule bw'anaaba ayagala eddagala erisookerwako nno nteekeddwa oddimanya ate ne bw'ojja omulala nga gwe ibula gw'olyagala oddimanya lwaki olimuwa era ndikubuulira nti eddagala ly'amakyala kati nga lino ery'amazzi tetwandiribawadde naye ng'abakyala luli baalyanga enva nga basobola okusotta entula n'azissaamu otunnyo tutono n'awuuta entula nga nnyingi n'azirya kati tudde n'entula tebazirya owulira tebalya ntula tebawuuta nva zonna kakati omuntu atalya nva nga mukazi omubiri gwe tegusobola kuyingira lutobazi ne gunywerayo. Senga wenyini awo kankubulizeewo ekibuuzo waliwo abaami abatunda amazzi ne bagamba nti agateeka mu bakuli y'omukyala ku ssaawa eri ey'okumala mwakagoba omukazi n'agataba kakati abaami saagala kuboogerako ndowooza kintu kinyiiza ensonga y'omukazi yandibadde ku bakyala ey'abaami nebeerako abaami naye kati obuzibu bwe tulina mu ggwanga nti abaami ewaabwe baddukayo beeyiwa eno waffe gye tubalina ffe tuli mu jjaamu kati olwekyo ekintu ekiri mu jjaamu nga n'abaami baafuuka bakyala tetusobola kubulamu baffere. Amazzi ago googerako ki ge bateekayo buteesi? Tewali ge bateekayo. Tokiwulirangako Senga? Nkubuulidde bakyogera n'ekyo kya bulimba. Omanyi ebintu bingi ebizze birimbibwa mu kifo ekyo kivula tuyita abantu tubataasi abamu ne baggwamu amaanyi. Omukama Katonda ye yakola ekifo ekyo tasobola Katonda kuwa bigere nga tebitambula wakirebe bitatambula wabaawo omuggo bakuwa omuggo oba weekulula Katonda yakuwa olulimi nga lwakwogera yakuwa amannyo nga gakuluma nakiri ekifo yakituwa nga kigenda kukola ebintu ebyo by'amanyi obulungi kizaala abaana ekisinza okukyonoona nti omukyalo okuba n'amazzi nga tagaguze kisookera ddala ateekeddwa okunywa ennyo kubanga omukyala anywa lita mmeka ez'amazzi olunaku? Ekitono ennyo ezisembayo butini 3 kitundu olunaku naye ng'obunaku bwe tutuukira ekiro okubeera n'omwami tuba mu lita 5 n'ekitundu ze za Hamida. Kati geego otuuyanako n'omuterekera ne gali okutuuyanako ne bw'oba tokulese kati okisookera ddala wansi eyo waliyo ebifo bingi byesaagala kumenya kati nekanjogereko ndoza akayamba bentutambudde nabo nti omukyala ekifo kyekyo bwe kitanywa mazzi kikola omusulo basusu alinga kyayi buli oba ne susu alinga kyayi oba alinga obuugi owa yero tosobola kutambuza kintu ekyo ne kiba kiramu buli lwotanywa mazzi omusaayi gwo gwennyini tegunaaba n'omubiri gwe tegunaaba singa wabeerawo entuuyo mu kifo ekyo ojja kuvaamu olusu omubiri togufuga ogutali mutuufu
oluso lutali lutuufu kati omukyala alina okuba nga kyasinga ng'alina omwagalwa we kunywa ate omwami ng'alina omwagalwa we kyasinga kulya kwe twetaaga muscles twetaaga omusaayi nga gutambula kyova olaba nti mmwe eddagala lyammwe nditeeka mu kaawa so n'eddala erimu liba mu kaawa kale mbaako n'emmumbwa ery'emmumbwa erw'olumumba n'emmumbwa kuba ibula toli mulwadde naye bwe nkuwa emmumbwa ne bagikusirira ebbumba lyennyini lirimu calcium oba okitegeera emmumbwa eyo ng'oggyeko okuba nti ekolebwa mu bbumba olina kyakyoyongeramu enyongeramu ngikola mu bbumba nenteekamu eddagala eriyamba abaami okuteeka ebbugumu mu mubiri gw'omwami ne limuteekamu heat omusaayi gwe ne gubuguma olina eddagala erisobola okukumira omuntu mu kisaawe ebbanga eriwerako bano abagwa amangu si nze ndirina ani alirina mukama katonda yalikola weeriri si nze ndirina nze amida siwonya naye mmanyi bumanya nti ekikolo kino na kino bw'okinywa ibula osobola okulwa mu kisaawe kati tugezeeyo eddagala ebikolo tutunuleeyo ng'ebikolo bibiri ibula osobola okufuna enkomamawanga n'ogiteeka mu gundi n'ofuna omunyango omunene n'oguteekamu kati bw'eddagala eryo bwe limala okujja ng'olitaddemu omunyango ofuna olugoye lwa jjinja naye n'oluzingamu emirundi egi ena n'oluteekerawo n'oyiwako eddagala eryo ne liyitawo bwe liyitawo n'olisengejja ene kaawa yenna omwongerako kuba kaawa alimu kafeini tutera omwagala ku basajja naye kaawa w'emmwanyi yasinga obulungi naye olw'okuba ibula obadde tomunywa sikuwa amagezi gamukola ki gamuteekamu kubanga bw'omuteekamu wano nga wakamunywa otandika okulasa entunnunsi zonna bw'oti emisuwa gyonna ne girasa kati kaawa ono tusooka ne kaawa omunafu paka tulituuka kuwa emmwanyi ne tugenda n'oteekamu kaawa ng'obulayo ng'oluvannyuma lwa 1 hour oba half n'okwata ekikopo kyekyo nga kibuguma n'okinywa olwo n'okkirira ennamboole n'obeera ng'olinze ennamboole wo wanaatandikira n'ekirala sisitimu ye ey'okwambala n'obanga ne mutaka yeewuuba bw'ati kwegamba nga tasibiddwa wali tasibiddwa kakomma kati olaba enkola gye mukolamu emirimu ne muyingira ssaawa 6 mutaka wammwe tassa waddembe obbatimawa kakati ako kemuwulira ayuguma nga balugwakwata omutuba ebbugumu liba liyingirayo bweti nerita kakati awo n'obeera ku ssole n'omuwanirira nga nkota ya ttooke awo n'oteekawo ebigambo ebinnyonnyolwa ng'ettaka ttono n'osuubiza n'okusuubiza by'otamanyi kale ebyo byonna byamanywa nti biribeerawo waliwo eddagala eddala tuliteeka mu nkoko n'olinywa ebintu bingi ebikola eddagala kubanga nze wano naddira nga sikoze eryo lyakufumba nina emikwebe gyange nteeka mu mmwanyi teeka mu kaawa sobola okuwa entungo nenditeekamu eddagala eddala mu ntungo abaami abaakula nga bo bansusso mu bunene waliwo embeera eyinza okubakkakkanyaako kati tutunula mu kyeso kya mukyala kyekituwa ekiddako yinza naawe omukyala okufuna omwami oyo nga munene kati bw'ofuna omwami nga munene byebintu byenina Hamida ewange bw'obanga omunobyeko naye ng'ate tokyalina ssuubiri ddawa mwami munene era tukutwala mu baggayino ne tukubbirirako ne tukukendeeza omubiri osobole okubanga ofuna akutuuka kati ate na wano baggayino bakiina naye wano mu Uganda tekinakola nnyo waliwo omwami ali extra kakati olw'okuba nti abaami ba wano si boogezi b'amazima bayinza okukukyusa sisitemu yo ate n'akusuulawo kakati baddira omwami wano kye tukyayina ekiriwo kyemmanyi balina empeta gye basibako bwe bateringa lingi omwami ng'aliko empeta bagiteekako kati nga mu kuyingira kwe akoma ku lingi eyo tasukkawo kubanga ano waliwo abaami abajjamu embuto nga tozigisizaamu ddagala abantu bakula abasajja bajjamu abakazi embuto nga musajja muwanvu ali extra tomusobola nakukola kubanga olaba nti wano wadde tuli mu laavu naye waliwo exercise mwemu gy'oddamu nga togisobola naye ng'ate oyo muntu wa bulijjo n'olwekyo Katonda be yali akola waliwo aba bulijjo n'abatali ba bulijjo. Yes, tweyanziza nnyo Senga Hamida. Lastly ng'owunzika njagala
olanga emisomo gye giddako newe bakusanga tuwene namba y'essimu enamba y'essimu kasooke ndoza mbawe enamba y'essimu essimu yange esooka eri 0772 0772 48 87 79 ne 0701 48 87 79 ezo essimu ne bwe mbanga ndi mu meeting isobola okufuna omulala azinkwatira ne bwe nziramu ne nzikwata n'ekiralo bagamba nti nze wano enalumunye ndi Hamida Green Charity Foundation nyina Green Charity Foundation nyina bakama bange era ndoza mu bbanga ttono eribulayo nja kubanga nze bwoba oyagala nze toyogera nange kuba boosi wange ye munyiivu naye aguma kuba tetunakutereeza woofiisi bulungi ayina okubanga gwoyogera n'abakola emisomo kati eminene muyina kwogera naye ne tubanga twogerezeganya bwe tutyo ekirala nti waliwo omukwano gwange ategeka omusomo naye nga ngubeeramu guli ku labonita kati twali tugambye gwa lwakuna kati bagukyusiza guliwo olwakusatu olwokusatu buli lwakusatu tusobola okubeerako mu kiseera ekigere we tulina kubeerako naye ku buno obudde wenjogerera buli lwakusatu tubeera ku labonita ekawungeezi twogera ku nsonga z'amaka ojja n'ebyoyagala twogereko kuba bya buli lwakusatu n'ojja n'osasulayo akasente ogumu kitundu loza n'ebiri bwekito bwe kiri kakati ate mu nnaku zino endala ezigenda okuddako nabagenda ngenda kubeera mu Lubiri mu gundi ewankulukuku mu kisaawe ku mwoleso ogwo ennaku z'omwezi 16 lwe gutandika tugenda kubeerawo ngenda kuba n'omudaala gwange nga guliko ebintu bingi n'omuntu atudde nga talina mirimu gya kukola nammwe mujje tufune emirimu gy'okolera ewaka n'ofuna ssente si buli agenze Katonda yagaba ssente muleme kulowooza abagenze mu tawuni be balina abasigadde tebalina n'ennaku z'omwezi 4 waliwo omwoleso omulala naye sinaba kumaliriza nnyo okuna nagwo waliwo omwoleso omulala gwenja okuba gwa abakyala naye ndoza tebannaddamu gulabika gwa site kanso naye nga baŋŋamba dda ti nyina okubeera mu mwoleso gwabwe okulaga ebyo byennyini byenkola n'abalala abantu nga bwagambye buli basenga ab'ebicupuli ndoza akaseera katuuse bw'oba oyagala kubeera senga agala kubeera kojja w'abaana kusobola okujja kwa Hamida wano Green Charity Foundation enalumunye tulaba bwe tusoma n'oba memba waffe ebiba bikutuukako tusobola okukulwanirira. Amina. Okay, thank you so much. Buli abadde alaba najjo sinzira okubanga olaba nkwebaza nnyo amanyi ddoboozi nsigadde Ibrahim Mukasa ku lwa Wolokoso Extra nkugamba nti for latest information subscribe now kindly and politely to be a part of the show. Always, whenever, wherever. I sign out nga nkugamba nti beera bulungi naye nga njala kukoona ku bakulu bano wamanga bitambule nabo omukulu Mogo ya Daniel Bigomenesof Idris Lukwago Bigomenesof nga kwotadde ne Tone Senabulya Wolokoso Extra no stress. I sign out.